Yesu Kristo yeebazibwe atenderezebwa aleluya. Trevor UG Uganda. Ate ku mulundi guno njagadde njogereko ku kigambo ekiyitibwa okuyamba. Ekigambo ekiyitibwa okuyamba. Twagala nnyo okutuyamba era okutuyamba tukyagala kirungi si kibi kyokka ate eky'okuyamba abalala. Bwe tubeera awo tumanyi n'okwogera ku abantu abanaatugasa era ne tuyigirizibwa mu bifo eby'enjawulo ne mu makuŋŋaaniro ga Katonda nti saba Katonda akuwe omuntu oba abantu abanaggasa, abantu abanaakuyamba. Nzizo kizuula bwe mbadde nfumiitiriza awo naye engeri gye mbadde ntunuuliramu ebintu nga mbiraba mu njigiriza ne mu nkola ne mu ndowooza zaffe nti ate kitono nnyo kye tuteeka ku be tunaagasa oba be tunaayamba. Kyetuva abamu tusula n'emmere ku kasasiro, enfumbe n'etali nfumbe, abalala ne engoye ze tutaagala oba ze tugamba nti zikaddiye ne tuzisula ku kasasiro oba ne tuzookya. So ng'ate emmere ne bw'ebeera nfumbe okusinziira mu kifo ky'olimu osobola oggiwa abantu abalala ne bagirya. Osobola emmere eyo nga tennaba ku expiring oba kwonooneka buwunga, ŋŋaano biki, bw'oba avunaanyizibwa nti ebintu bino osobola okumanya ddi oba ku rate ki kwe mubiriira n'obiwa abalala nga tebinnaba kwonooneka. Abamu ne ku masomero tuweereza abaana oba abaana ffe bennyini ebyokulya tubizzaayo nti ku visiting day nalese keesi 2 ez'ebyokulya ate ne bazizzaayo. So nga ate mu ssomero mw'oli ebintu ebyo birina b'oyinza obbiwa gw'omwana. Naye ate n'omuzadde alina ekyokunenyezebwa kuba yayigiriza oli. Ngamba omwana we ebyokulya ebyo n'atabizzaayo n'agala tubigabe. Tukole ki? Tubigabe. Naye n'omuzadde abizzaayo n'amuwa ebirala. Ekitegeeza twagala nnyo tugabira naye ate tetwagala ggaba. Oba tetuli bagabi. Yesu Kristo yayogera statements oba ebigambo bingi bye yayogera. Naye obugagga bw'ali mu kumanya mu kutegeera mu ki kyali yagenda agabana naffe mu byawandiikibwa era biyamba ffe. Ng'agamba bwe muliyamba abo abali mu makomera muliba muyambye nze nga mubakyalidde. Bwe muli gabira abo abatalina muliba mugabidde nze. Ekibuuzo tuli ku kuyamba. Twagala otuyamba era n'essaala tuzisaba nti twagala otuyamba. Naye oba tusabira abagasa ffe tugasa. Tufaayo nnyo okutunuulira mu nsonga eno ey'okugasa tunoonye engeri gye tunaagasamu abantu n'engeri bantu ki be tunaayamba. Mbadde awo nga nkifumiitirizako ne ŋŋamba na kino lwaki sikyogerako? Mujja kumbuuza ggwe olina b'ogambye, olina b'oyambye, olina b'ogasizza. Odiyo eno gikola n'ebikozesebwa byonna ebindi wano mu maaso bye nkozesa. Mukama bw'agenza mpa ekisa nga ndaba abantu abamu abannyamba bansoomoozezza. Nga naakakkiriza Yesu Kristo mwetwalira ng'omulokozi, waaliwo pasi yatwalanga ku prayer mountain nga ekibuye gye tusanga ki? Costa ne takisi ne zitutwala ku prayer mountain n'otuzza. Kyampa nnyo okusoomoozebwa. Naye bwe mbeera mu kusaba ne nga Mukama nfuuso nkya ow'omugaso. Mu biseera bya COVID ffe bamu ku baaweebwa emmere sayidi z'Ettulo eno. Nkola yaffe nti ekintu
kyonna kye tuba nakyo tufuba okukiwa abalala. Ekisooka ffe tetutunda masimu mu maka gaffe, tetutunda TV. Actually we sell nothing. Ebyo tugaba bigabe. Tubiteekaawo ne tusaba Mukama bino tubiwaane era tulungamya baani oba okubiwa. Nzirayo ku kya COVID. Ku mmere yatuweebwa twakwatako ne tugabana n'abalala. Olajja ngamba nti ekyawandiikibwa kigamba nti omukono ogwa ddyo bwe gugaba ogwa kkono bwe gugaba ogwa ddyo tegumanya. Naye olw'ensonga ey'okuyiga ate kyetaagisizza ebyo bireetamu. N'emirundi emirala musonyiweko, n'emirundi emirala eriyo ebintu ebimu bitugabidde ku bantu. Nkitaddeko nnyo omutima ekintu kino eky'okugaba, naye ate oba obunafu bwange oluusi buli nti nyumirwa nnyo okugaba ate oluusi nemba nga ate nze okungabira nkiraba bulala. Ekyo ate kyonna okwekolamu omulimu. Kasooke nkomaawo, Trevor UG ze mbadde nammwe. Musiibyeyo mutya? Mwasuze mutya? Musiibye mutya? Buli omu anaawuliriza odiyo eno. Ekitiibwa n'ettendo bya Mukama. Amiina.